Akatambi akakwatiddwa n'essimu kalaga omwana omuto ng'atambula wenyera wakati mu bulumi obungi. Kyokka newankubadde kiri kiti ateekeddwa okugenda ku ssomero buli lunaku. Si kutambula nga wenyera kyokka wabula n'omukono gulabika nga gwonna guzimbye, ekiraga nti alabika atulugunyizibwa ewaka gy'ava. Omwana ono ye Stuart Kibira alina emyaka 9 kyokka togimuwa olw'endabika ye. Ali mu middle class wabula ajjudde ebikuyiro by'emiggo ku bisambi. Alina amabwa ku kabina, omukono ne ku ngalo kujjudde ebiwundu. Kibira alabika nga munyiikaavu era n'okwogera kwe kutono. Kyokka bw'oba omubuuza ekyamutuukako akusaba kimu butamuloopa, kubanga bw'okikola bajja kumukuba kumufiirako wabula alumiriza nti atulugunyizibwa ewaka. Martha Nayebale musomesa wa Kibira era yawulirwa mu butambi ng'agezaako okumulwanirira afune obwenkanya. Agamba amaze ebbanga nga yeetegereza omwana ono, kyokka emirundi mingi azenga ku ssomero ng'alina ebisago. Sometimes atera okujja nga alina waneeno ku mutwe nga wazimbye, omumwa guzimbye, then one day namulabako nga alina n'ebiwundu ku waneeno ku kugulu. Yenna atambula mu kibiina ng'olaba ekiwato kino kirina obuzibu nti omwana ono mugezi ebitagambika wabula olumu bwe yadde waka ne homework, omuzadde w'alina okuteeka omukono wali wawandiikiddwawo ebigambo nti omwana ono talina magezi mazaale. Mugezi, mwana mugezi ekiyitiridde, ate muzadde nze comment zawandika ku mwana ku homework ndala nnyo kubanga at some point waliwo homework gye yampandikirako nti the kid doesn't have common sense. Tukitegedde nti Stuart Kibira mulekwa kubanga nnyina amuzaala yafa mu 2019 era kitaawe bw'anoonya ayinza okulabirira omwana we nga tamulaba. Yalina okufuna omukyala omulala n'amuwa obuvunaanyizibwa bw'okumukuliza ku mwana we, wabula olw'okuba nti kitaawe talina bulungi nsimbi kikakata ku mukyala ono okumuweerera. Omusomesa nga bimususse kaddukidde ku ofiisi ya ssentebe w'ekyalo kino Abdallah Busulwa n'awawaabira omukyala Letitia Manyangwa nga yabeera n'omwana. Yagambibwa okumutulugunya kyokka ayitiddwa ne yeegaana ebimwogerwako. Emiggo osobola okugiraba jjo naye taata wabeeraze oba tugeze waka yatera okubatabula ebiseera ebisinga n'okumutuma okwo n'adda mu muzannyo. Nti ebiwundu by'omwana ono tabimanyiko wabula akkiriza nti olumu yamukubako kyokka ng'okusinga kitaawe yamukuba. Nali mukubyeko ng'ogwo omuzadde okwata omwana n'omubonereza sijja kwerungiwa. Kati kintiisizza ne ngamba nti oba omukyala byakola omwana gwabeera naye wabba tabanga naffe ate abituusa ku baffe abasomerayo ku ssomero eryo lyasomesaako. siri mu basemba mwana okuddayo mu mikono gya mukyalo oyo. Taata w'omwana ono Stuart ateekeddwa otubuulira wa wagenda okumuteeka wetuyinza okukakasa nti agenda kubeera seefu. Ku lukomo lw'essimu twogeddeko ne taata w'omwana ono nga ye Dennis Kibira n'ategeeza nti mpaawo omuntu yenna asanyiko ekika mu kkubo lye bw'aba agunjula omwana we era akkiriza nti azze amukuba emiggo. Oyo omwana mukuba sijja kugamba nti simukuba, mukuba lwa nsonga omwana oyo tawulira, nze amwegunjulira era nze amukuba. Bwe mpozi nga nnyinza okuba nga mbadde mbonereza kisusse naye ate nze nsuubira nti kiba tekisusse. Kibira eky'omwana okubeera n'enkovu ku mubiri abadde takimanyiiko, kyokka agamba nakyo tekisaanye kusasamaza bantu kubanga talina kifo kirala kyakumukuba ku mubiri okuggyako awo wennyini w'aba yakuba. Ebyo bisaze bya miggo nti omwana bw'oba omukubye leero n'enkya n'omuddamu birina okusigalawo. Naffe baatukubanga ssebo mu kyalo gye nnakulira. Omwana nina omugunjula okumugamba nti kino kibi, kino kituufu, kino kituufu, kino kikyamu. Ebyo ebisaze kituufu ku ebiri bya miggo nti leero nkukubye ate n'ensobi gye kkubidde ye mujozzeemu n'enkya era nawo n'enkuddamu birina osigalawo. Taata wa Kibira okukkiriza nti amukuba ate ne nnyina omuto obuteegaana kukola kye kimu kiteeka obulamu bw'omwana ono mu matigga singa addamu okubeera nabo kubanga ebimukolebwako mu nzikiza tebimanyiddwa. Kyokka bino byonna byoleka nti abazadde abatabeera na baana baabwe bingi ebibatuusibwako ensi n'etabimanya. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, Gambuuze.